Olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okwefumitiriza ku lunaku olw'abantu abatulugunyizibwa ng'emikolo emikulu gibadde ku kibangirizi kya Leerwe mu Kampala. Wano mu ggwanga abantu abasoba mu 100 bayita mu kutulugunyizibwa okw'enjawulo ng'okusinga kubatuusibwako abakuumaddembe. Godfrey Musigala Buzoomutuuze we Namugongo y'omu ku bakaawonawo ng'ono yasooka kukwatibwa mu 2016 aba Flying Squad nga bamulanga okwagala okugyako gavumenti era agamba nti baamusibiranga mu kasenga akatono ne bakakubamu akakebe katiyagaasi n'ebirala ng'okumunyiga obusajja. Ne bankuba emiggo ne bantokyalinga ne banteeka mu kasenge akatono ne basuulamu akakebe katiya gaasi ne baggalawo ne nwanira omwo in fact na faintinga nagweringa sikyategeera ku ttaka. Ne mu 2017 yakwatibwa nga bamulanga okukulemberamu abatemu abasindirira amasasi yali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesera. Emirundi gino gyombi yatulugunyizibwanga kyokka ne bamala ne bamuta awatali kumunnyonnyola kintu kyonna. Batuuka eyo era ne bantokyalinga ne bansiba ku kabayibo ne bansiba eno ku busajja ne bateekako akabulooka. Embeera neebeera mbi nnyo. Jjukira guli omusango bandeka bulesi n'empaabira n'okutuuka kati emyaka 7-8 tewali kyali kikoleddwa mu kkooti za Uganda. Ono n'abalala basalawo okwegattira mu kibiina Kito kya Survivors Association okwogera eddoboozi eryawamu era kikulira Kyomya William agamba n'emisango gye baalopa mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu bwe gisalwa babaliyirira obusente butono ddala ate nga bubaweebwa mu soolesoole. Waakiri singa akatono kaba kasobola okujja ne kajja lampsam nga bwe kalina okuba noddamu no rehabilitatinga naye ba victims bonna betulina batokya victims bonna betulina bonna bakaaba kyekimu. Akulira Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadia ategeeza nti emisango egy'okutulugunya egirobebwa mu kakiiko kano egisinga gitwala akadde okuwulirwa kubanga balina abakozi batono. So oluusi tetubeera na ssente zituuza kooti ezo n'emirimu nagyo mingi. So naye nga kati wenjogerera kati emirimu gitambula bulungi nnyo ku sipiidi eyayiriyiri era wiiki eno twagitandikidde Soroti twawulidde emisango 19 n'emirala ne tugisala abo abaatulugunyizibwa ne tulagira baliyirirwe. Akulira ekibiina ekigatta bannamateeka ki Uganda Law Society Bernard Owundo asabye abakwatibwako okukozesa amateeka agaliwo okuvunaana abatulugunya bannansi. Uganda now has a progressive legal and regulatory framework that bars against torture and other inhuman treatment. These frameworks provide mechanisms and penalties that offer redress for torture victims and generally promote respect. Robina Nantale yakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV.